Okay, LMTV Uganda mbabuzaako mwena okusinza mu bitundu ebyenjawulo mugamba mutya groups ez'enjawulo Facebook mugamba mutya mwasiibye mutambala musaako mwena LMTV fans ate mwemwe musinga kubanga kino ekintu yemmwe mukiwanika waggulu mwe mugamba nti oba katukise oba katukiwanike oba katukole bwe tuti bannange embebaliza ddala gwe wenna akola ekyamaanyi alayikinga ngamba nti weebale nnyo kyonna kyokola nga bw'olaba nanti ntandikidde mu muddu ya mikolo anti twabagamba ujjo tujjanga tubagamba Rema Namakula November ennaku z'omwezi nga 14 olunaku lujja kuba lwakuno nga bamugamba oba bya bulimba. Finally Rema Namakula akigadde asazeewo fenno nze nali manyi nti oba wanaatuuka atirisiko mu maaso wanaagamba bannange kanzireyo wa Eddie Kenzo naye mwana muwala Rema Namakula ye finally amaze n'akigala ennabbingo bannange ekiri ennabbingo kyo kikabuka kifumbye kitokose nga si kisaanikire bannange ekibadde ekyamaanyi nnyo nnyini ddala munnange bw'atyo Rema Namakula bw'asazeewo okwanjula bbaawe omu bw'ati Dr. Hamza Sebunya bw'atyo bwe yasalawo okuva ku Eddie Kenzo n'alaba nga Eddie Kenzo si ye musajja w'ebirooto bye n'asalawo munnange okwefunira Dr. Hamza Sebunya munnange oyo yali amukwasaganya mu magezi wali wonna nga Rema akyali mu maka ga Eddie Kenzo naye nga ne Dr. Hamza ng'asooberera mu bimwanyi ng'agamba oyo omuwala mwetaaga omusanga mu bimwanyi ng'aswamye ng'asuulayo akayinja ku bbaati Rema olwakawuliranga n'ategeera nti Dr. Hamza ze nga byabadde aliko abivaako ng'akola ki ng'adduka ewa Dr. Hamza Sebunya n'emmere yasiriirako olwa Dr. Hamza Sebunya naye finally Dr. Hamza Sebunya amaze n'awangula n'akyala n'ayanjula kuba okukyala twakumala n'ayanjula mu maka g'abakadde ewa Rema Namakula bw'atyo omwana wa Rema Namakula n'agamba bannange kyo kikyo kubanga kye kibadde ekirooto kya Rema Namakula kye kibadde ekirooto kye eky'okumwanjula bamukube ku mbaga era ekirooto ekyo amaze finally n'akituukiriza wenjogera kati Rema Namakula mu butongole kati ye mukyala Dr. Hamza Sebunya takyaliko kakenzo wabula ekibakwataganya ne Kenzo wabula ali mwana yekka amaalu musuuza yekka ke kasaayi akayinza okusikaawo naye nga byonna biri abyerabidde agenze mu maaso n'obulamu bwe ne Dr. Hamza Sebunya era bintu bingi nnyo ebibadde ku mukolo gw'abantu beesaza amagobesi n'abagereka Najjinda maama wa Buganda naye abaddeyo abakatikkiro ab'enjawulo abawumula babaddeyo Muzaata naye abaddeyo bannange Sheikh Muzaata abaddeyo era Rema Namakula olusoose okufuluma atuukidde wali eri Sheikh Muzaata asooka amuwa omukisa era olufukamidde bw'ati Sheikh Muzaata ategereddewo ekyokola naye n'amuteekako emikono n'asobola okubeera ng'awa omukolo okugenda mu maaso baye lwaki neeyogerera nnyo naawe kennyini sooka olabe ebibadde ku mukolo kubanga bibadde bisuufu engoye bambadde nga zifaanagana omukyala ayambadde gomesi ya green ateekako ekitambala ekya green ate nga ne Dr. Hamza Sebunya abadde yeesaze white ne green ne Rema Namakula n'agamba bannange gyenja okwambala nayambala gomesi ya white nga mulimu ekyambalo kya bannange kibadde kikannyo saagala nkyogerere nnyo naawe leka nkutwale weerabireko ku kibadde ku mukolo gwa Rema Namakula.